Abetera okwogerera aba single mother. What you say? Tobaluya yo aba ku social media. Sakwagala single mother. Ba single mother bayine Geoffrey ngagbu kati. Because at least you have that customer experience. What is your say about that? Single mothers basi baba boogerera naye nze ndabanga ye muntu omutuufu obeera naye kadde ba single mother basi baba boogerera nindabanga ye muntu ndabanga ye muntu omutuufu obeera naye because abayise embingi abasobola omumanya embeera n'agamba nti embeera bweti ne bweti nagiyitamu so kati kambeere wano ate oba onaazunga oba onaakomawo ndowooza okiwulidde kyayogedde oba ogenda okinaavaamu ng'olwala ng'otandika kumira kufuna mpeke ya buli lunaku ndowooza okiwulidde kyayogedde kyekyo kyenjogeddeko era wali baka tufe tubeere mu malala nobeere nogala nobeerawo n'otambula omwaka ebiri ng'oli awo tosalawo naye era gye bukoma omukyala aba alina ofumbirwa n'omwami aba alina okuwasa omuntu asobye oli saasobola musonyiwa kuba nali sikisuubira naye nalaba ebintu ntunga bingi eno mwenge eno biduula eno bakazi eno kukuba nali sisobola kusigalawo. Geoffrey bintu kibyo omukyala ono byogana ebanna omuntu ono byonna binkoledde naye kino na kino nje yankolera kyensinga okusiima kuye yampa transport okuva ewa Kiseeko okukoma weeno mukama ekyo tokyerabira atooza lwaki nkijjukidde tewampa transport yanzika ewa Kiseeko memories kyensinga omwebaza ebintu byakubeererawo buli omu munno kuba nti olabye sikola naye nze ndi wakubeerawo mpaka kuwulira takufa era abantu bayinza okuba bali baagala ku omanyi waliwo kye tuyita I want to be part of that couple wagala part of this couple era z'okunyanjula gwamanyi oba ogenda byonna abimalayo buli mukazi ekyakyagala naye omusajja waba tasazeewo ate oba onaamukaka kati nze kiri gyali oba akyadde nze wendi ndi mumativu oba akwanjudde oba tayanjudde bagala masawano kwangalira nga tewali mukwano nedda ffe tulina mikwano gyaffe nga babanjula ne bagenda ne mu kyaki ne babagulira emmotoka naye nga obufumbo bwagaana kituufu eno waliwo ne gwemanyi ng'atudde ewaka just lwa ssente sente ezo eziriwo njagala nnyo okunjagala sakola mu bintu ebyo nange njagala nnyo okunjagala ffe twalinga Saudi ng'okwata emyezi ebiri baali basula myezi ebiri nga nkwata akadde kamu mu emitwalo 8 kitegeeza nange sente nsobola ozeekolera kati laavu yo yeetaagisa kyogedde bagenda kunyiiga busimanyi laavu etali mu sente nadda naye sente nze nsobola ozikola yemba nsazeewo nsobola ogenda n'enkola nafuna ekyange ate siri mulwadde then ekyokubiri kyensinga omumusiimako kubeera mukakamu gyendi mukakamu eno byonna abikola naye wemudda wali akakana tuyinza okukana mu bintu bingi byonna ne tukana oba eri ne tuva eri nga tunyiize naye era naasigala ki bale kusiima baby muganda kungwisa mulaavu gampaka kati wankati webituuse tandisa okutegereza omukwano omutuufu omukwano gyeguli nkubulire ffe twayoza engatto twakuuta jiini twakola buli kimu naye batusasulangamu baana n'abakazi naye ono n'engatto zazeekuutira nasigala nga akwagala kiri gy'oli oba ozikuuse nakuyambako otera omuyambako ku mirimu nga lwaki simuyamba omuyambako leero n'osiimula ennyumba ina nga lwaki sikikola kati nga lwaki sikikola anti abawamma tumanyi ngenda vaako ki social media tobalabako abaana bagamba
mukazi mbu muyambako mufumbiro shiya kati ngemanyi n'obikola oluusi n'abingana buganyi badde nakawere nga nze nzuukuko emmere eyidde nga mala okunyiga n'ensumagira nga nzuukuko emmere eyidde n'obuugi nakugamba nze nongenda yabadde akunyiga abadde yanyiga ekiro nga musawo abadde anyiga ku makya then ne musawo Mariam banaye musawo Mariam kimanyi agenda kulaba eno banaye weebale abaddewo nga Geoffrey watali musawo Mariam yabeerawo najja n'akunyiga n'akufumbirako kati Geoffrey ogenda okuzuuka ng'ekyenkya breakfast in bed n'abaana bange simu buliri kale n'okusangako emmere n'abaana bange babaddewo mu holiday nga bagamba kale dadi abadde atuleeteranga emmere nga twakazuukuka nga bagamba Geoffrey newo babuuza Geoffrey kitegeeza bitwaliiko ebyo nti wawulira nga mukyala wo talina maanyi ng'omuyambako ate guno omulembe gwa butalina maanyi obeerawo nga tolina maanyi tokawulira akasaawo era wekali wekiri ate kati bwe nkikola ngenda vaako ki nze olumu mbadde nga mbikola yabingana n'obbingana nedda nze nalinga amanyi abasajja ababikola babeera babaloga naye nze butyanga nkufuna nali ngezeeko ebusoga era abasinga balowooza wandobe sigendangako waka bukyanga ofuna Geoffrey sigendangako waka bali tugendayo waliwo ensonga zonga gwe omuntu anti tewakyali maama ne maama gwe twalinayo eyatukuza naye yafa kati wali awo wasigalayo taata naye nina issues okay kale abantu balowooza waloga omusajja balowooza namuloga era nze kati nina byendi mu kuyiga omuntu aba akwagala ndowooza Katonda yamuloga walaba ebizibu bingana n'akuwa ekirabo nga woogambye Mukama yampa ekirabo yanzirizaawo nze mulwogera ku Geoffrey n'ebigambo bigenda twatulanga eyo mu lusozi banaye tutambudde babiri mu nsozi bwa olusozi kyakyeri waggulu ku lusozi eya Pastor Ken twali nga tusabiramu nga tutuuleyo ne tubeereyo banaye Katonda awulira Katonda teyeebaka yadde alwawo okukola naye ebisinga tubifunye tunaba kufuna ki motoka nakalina tujja bifuna motoka nakalina twasaba omwana omuwala nga tutana kumuzaala nga tuli Saudi aba ko Geoffrey yo muwala uno omuwala gwe tuyina mwana mweru mwana huyo mweru tuyina twasaba omwana omuwala mbawadde Mukama amutuwadde ne tulinya ku nnyonyi wankalinya meka sizimanyi nsobola ozibala naye sikyazijjukira tugenda kulinya egenda Canada lwakuba munaye sikyazijjukira tunaba kufuna batutwala Canada ziringa 8 Canada ino okuluma kati plot yaffe ndi mu kuzimba eyo nekibiri tuli mu gizimbamu eyo nekibiri mukola babiri eyo yaffe twagamba tusooke tumalirize ey'ababiri ketugira buli ketufuna nga tussaayo mpola ekyo no kiba kikola amanyi ne sente zemukoze ababiri zirina engeri gye ziweramu amangu okusinga wano kanego life y'omweyo mugirabirawo naye emenya olaba ebbanga lyenamala e Uganda yali talina kye yali aguze yes twamala kubeera babiri lwakuba nti yali nange akola ki andabirira asasula ennyumba kulya obulamu bwo ne bukyuka Geoffrey oba wabeera ne gundi obulamu bwo ne bukyuka n'okula birowoozo nze nkubuulira yakula sebo oyo ng'akanyuga ne ssente yatula wansi wati bino ebyabavubuka bye bakola n'atandika ozibala gamba atya sibalaba ku kaseerezi kali kategeeza ki oba kali kategeeza ki naye bannange ebyo nga bikolebwa olaba yakyuka olaba azifuna nga aziyina mu bungi ndowooza ndibagambye ndowooza muziraba zino naye olaba tokyaziraga okuze
naye abantu batera okwogerera actually ekyo kibuuzo kigende wa Geoffrey abantu batera okwogerera abasingle mother what you say tobaluyayo waba ku social media sakwagala single mother abasingle mother balina ebyo Geoffrey nga ggwe kati because at least you have that customer experience what is your say about that single mothers basiba baboogerera naye nze ndaba nga ye muntu omutuufu obeera naye kadde basingle mother basiba baboogerera nindaba nga ye muntu omutuufu obeera naye because aba ayisa embingi aba asobola omumanya embeera n'agamba nti embeera bweti ne bweti nagiyitamu so kati kambeere wano ate oba onaazunga oba onaakomawo ndowooza okiwulidde kyayogedde oba ogenda okinaavaamu ng'olwala ng'otandika kumira kufuna mpeka ya buli lunaku ndowooza okiwulidde kyayogedde kyekyo kyenjogeddeko era wali bakati ffe tubeere mu malala nobeera nobeerawo n'otambula omwaka 2 ng'oli awo tosalawo naye era gye bukoma omukyala aba alina ofumbirwa n'omwami aba alina okuwasa oba olina osalawo single mother ye muntu omutuufu okubeera naye nkankabaddire namu kubanga ebirungi byolaye mu mwana muwala ono tobirabanga timusobola okukwatagana mu buli mbeera because tewali mbeera buli mbeera aba agiyiseemu agimanyi kivula aba asobola okukola kikwata gwe musobola okukwatagana naye so you put ekyabaana ebbali mulabe nga ye okitegeera ojja kubeera naye naye abalala basooka ndowooza tutunuulira baana walaba ye mbongo bwe yaba alowooze naye nze ndowooza kiba batya buvunaanyizibwa kubanga ye alowooza nti agenda kuyamba famire y'omukyala nti olw'okuba ayina abaana alaba akigenda muyingiramu kati mu kifo ky'okwogera ekyo tetusobola kaŋŋambe bwe nti nze nze senga mbadde nina ssente ekyo sisobola kifaako ku muntu alina ssente lwaki oba otunuulira eky'obwana ekyabaana ne woba tolina lwaki oba okitunuulira dani okutunuulira olwedde omuntu oba omulabye gw'oyagala lwaki ate oba otunuulira abaana noga omuntu ono sigenda mwagala okuba alina abaana kuba era yali agambye mbwoba abaana babakuwa babukuwe naye ng'olaba embeera mwabasabira n'omusaasira amugamba nedda amugamba abaana baleke lwa nsonga wali waabwe tata waabwe agenda kukola ki ye agenda kukola ki ate era ajja kubasuula kugamba wali omuntu nga kasita bali wa mama waabwe yalwa atobe nabo kati ye oba omutaasizza kati ye ng'akivaako naye wali wiringi bajje tulya kiki bajje ye yali agambye baleke toleka abaana bonze nze yalemerako ne mugamba nedda balekaawo kuba nze nyazaala wange yaŋŋambanga baana baleke kuba nze we nabeeranga kumpi ne nyazaala wange sobo ng'agamba mbu genda abaana njabbalera njabbalabirira baali tebanjagala baleke lwakubeera nga omanyi omukwano gwe aba bakuwamu kati okuwummulamu kubanga omuntu omuggyako obuvunaanyizibwa akikwata nga kyakwekwasa ennaku zino kati olaba eno holide mbadde nabo naye wenabadde ndi awo omwana wange omukulu yatambuza ebigere okuva gy'abeera najja mpaka waka kati beekwasiza ekyo babampe nze sirina buzibu naye bampemu eno ttaamu ngenda kubeera nabo ngenda batwala ne Geoffrey takirinamu buzibu Geoffrey yakkiriza dda kati Geoffrey nteekateeka yaffe eri etya tuli Kampala kati eba tujja kuddayo nze kyonna mukama mwakiteesaako ekomawo kubanga ndabye mukwatagana nsonga ndekomawo nerogenda twogera
yaŋŋambye anti yagambye kagezeeko ebya kamera binaaba biganye then addeyo naye nze mbadde njagala nze abaddayo yeesibye ku kintu ekyo simanyi lwaki yomuleke wano awumulamu yeesibye ku kintu ogenda yomuleke wano naye muweereze ku ssente nga we yazimpeerezanga alyeko naye okubeera ng'oli awo simanyi lwaki yeesibye ku kintu ekyo oyagala kati asigalewo ogenda ononye ku ssente omuweereze naye nga we yakikolanga naye gomanyi ssente nga togikoleredde bagikola buwi ng'oli awo oli mukyala we kati oli mukyala we oyinza okuba toli wambira naye oli mukyala we kati ebyo byansanyusanga omanyi Jofule essanyu lyawulira okuba nga ono omwana we mama Jofule essanyu lwali omubuliriddeko wali otuddeko awo wansi n'omunnyonnyola nga lwaki nze ngenda okukuko banoonya mu buliri nga tebaliyo besitudde edda bali eri mu ntebe bannange omukwano akimanyi nali sikifunangako ogenda nagendanga erubaga okuzaala nga omuntu ajja waawe kumpi onatana kuzaala nga lwaki simwagala era mwagala nnyo tuba nze yamugaana omugamba nze njagala mwana muwala nokyeŋŋamba omu omwagala naye amanye essanyu waliwo essanyu lyotasobola nakunnyonnyola muntu waliwo omuntu kyakkolera nze sikiwulira kubanga nali nkikozeeko anti kati yakiwulira Jofule nasi mwana wafe asooka kyekyokusatu kyensiima ku ye obanga waliwo abaana babala yona asooka yona asooka ekyo kyakusatu kyenkugambya nti ono kyakusatu mu bye yali ankoledde n'ensiima nze just nayazaala mwana wange naye nze nali sikiwulira abamu ebyo ebintu naawe omwana we yatunyonyodde ebintu nali sikiwulira kyakusatu genda nawe omwe ku ssente nanjalamuwa ku ssente ekitegeeza bino bitubeereyo ne tugamba tusawa kwa musajja ssente oba oziina omuwa abawala abamu balimba bazigaba wali abazigaba bazigaba ne bazibawa waliwo abazigaba just abeera eno nogamba kyogamba osobola okwawo ne miliyoni zo bbiri nogamba nezimuwa nga siziwadde na taata wange era singa mbeera nazo nenzimuwa mukwano gwaddala gyeguli nzimuwa nga bakizizimuwa nze bangawo mu nyumba nga sirina wakusula nga talinamu mwana omusajja akulabirira nga takulinamu mwana ono yandabirira wano si kumpi mwaka mulamba nga bali batubbye ssente zaffe nno ennyingi ez'ekkata nga tubasasudde ebiganye emyezi giyise nazigaa nga akulabirira yandabirira nga ssente enyumba agisasula nti bamanja ku nyumba amasanyalaze gasiibako buli kimu nkifuna simu yange ebeerako data nze nasirwala ne tiktok era oluggwako ku wifi nno batugjeeko batusazeeko omwezi guweddeko nga kasente kaluma oba kujjofula odda kuwangato naye golooza ne Uganda muwala akyatayagala kubeera ku simu ye buli wayagalira nga eri ku ate oba nze bulamu bwange essimu eransi watali simu naye nze ex wange teyangwirako yadde ne kuki ne ku simu ya smart nasooka okukwata nasooka kibiina kyali kibiina bino ebibiina by'abakyala then eyokubiri eyo ennungi ono yeyagingulira nga yankagenda ku kyeyo ba yali amazeeyo emyezi 3 nangulira essimu byali biseera bya Valentine ate nga ye birthday yange nakwa birthday gift nangulira essimu Jofule weebale ebintu ebyo tubiwulira buwulizi naye tufunayo ku mikono gyaffe kati nga Zufra waze wanambuulira ntandika okumanya nti ebintu bino bya ddala ate walooza si bya ddala ne bwe bagamba musimanyi nyambala bubi nze banaye nnwana kumaliriza mizigo gyange mundeke ebyengoye bigira birinda ebyengoye birinda ebyo engoye teziggwayo naye wano eno we nasula bweru njasulayo n'abaana bange bokka ngenda kusula mu ngoye nti nno zino engoye ezenyambadde ezalakizale munange
so kati ebintu how do you ebintu yaka mubikwasaganya mutya kyentegeeza ng'okusalawo muteesa mwenna ne musalawo oba waliwo kiringa abyowaye Geoffrey ababisalawo kyasasawo kye tugenda nakyo oba muteesa ng'abantu because omala lwaki nkubuuzizza mu society kati mwe tuli eyonoonese buli muntu ayagala kulaga maanyi g'ayina omusajja alowooza watalaga maanyi tasobola obufumo tebusobola kubeerawo ayina kulaga fuga bbi maanyi ayina kubogola ayina kuba ayina kuvuma kujooga kulaga nti musajja ffe waffe yo tebiriiwo Geoffrey asooka nakubuuza mukwano tukole tutya nogamba ebiki bw'atyo tukole tutya nze nga twanyeezemu mmanyi n'omwera mugamba jangu tuula wano ye taboggola tuula wano ombuulire buzibu ki ne wabanyiza atya jangu asobola okuyita emirundi 10 naye nga akozesa ekyo ekigambo jangu wano kiri gy'oli ogaane oba ogende era wamboggolera nga kiba tasobola kale sikiwulirangako walabyeko ku busungu bwe obusungu bwe nabulabira balwali lunaku ki yalina ku ssimu nalina nkadde okuva ebweru nenfuna eyo wa mukwano gwange gyembeera oba yali abadde ki oba mugamba mbusimanyi naleese omusajja mu nnyumba omusajja yanyiiga naye era yanyiiga naye ng'akomawo ng'asika anziza nange yanyiiga nga mpaayiriza nange nenyiiga okitegedde wowe nga nti waleese omuntu mu nnyumba nange nenyiiga kati nensirika nze nensirika nemulisiriikirira nga sikwata simu waliwo omukwano gwaffe bamuyita Rwema namukubira esimu namugamba genda onoonyeze Zuufa yali agala nakudda agule tiketi akomewo akaseera ako ayagala kulaba ku musajja oyo kati ani yali akuwadde olugambo lwaki bakkiriza olugambo olutaliyo abantu towamanyi sikanotege mu kamera Nno wagamba nti ganteke kamera mu nyumba obikkiriza nze sikirinamu buzibu anti kati kamera za ku ssimu oba omulabira ku ssimu bwoti gweteeka buli woyagala nze sikirinamu buzibu naye ate nze sijja mutambulirako nze byonna bimala ye abamanyi ebintu ebinene balaba ebintu ebinene ebitera ebintu ebitono binyiiza ate ddala okusinga ebinene bagenda ne bamubaka esimu eyo gyagambye gye namugulira yali amanyi ngenda kunyiiga nnyumba ennyo mugamba guntamye naawe n'okuntama naye namugamba kiri fayini tunaagula endala tujja kugula endala nali ndi awo simu neeyingira ate obuntu obutono nnyo bola nti butono busobola okukola ki okunyiiza naye ate era bwenyiiga omanyi omubbi naye nze mulingamba abagireeta bwe bagitwala omanyi omubbi okuginona nebagitwala ye wali wayisa olunaku ne bagitwala simu yange nali njagala nkiraba ng'omukwano naye nengamba Geoffrey bali kwagala Zuufa ne Zuufa bali kwagala Geoffrey kubanga kati nze gundi gye nfunyeemu wano tewali kirala mukwano gwa ddala funa muntu akwagala osirike ebintu bigenda kwekola byokka nga omuntu oyo akwagala nga atya Katonda omusajja buli waaba nga atya Katonda aba atya okunyiiza mukazi we nze nkifunye era oba aba alowooza ki omusajja alina nga atya Katonda omanyi ife tugenda tugwa mu mbi z'abantu tamanyi nakusaba tamanyi naye basaba tamanyi yadde n'olimba olumu olwa gospel nti nno lwe luno naba naye omusajja atya Katonda anyuma abakuwa ekitiibwa buli ekitiibwa ekibeera ewaka kiba na kizibu okuddawo mbu muyombe nga muyombera ki Geoffrey tofunangayo baana bakwekwanira baba abaana bajjaawo ne bakwekwanira bakinamugyako essimu eyo ki
akawunti ye boogera bamanyi no boogera na Geoffrey sokoleke nade njogera nawe akawunti ye eriko Geoffrey enze namuwe eriko Zulfa kati oyinza okusindika message kati sokoleke nakugambye wali mu ntandikwa nti twakyusa nti ye yayita linnya lyange nze neyita liye twatwala eri akawunti ye natwala eyange kati oli wayogera rozayogera era inbox oyinza bamanyi boogera na Geoffrey abamu era bayinza obuukira wano kati gwabaddamu mama awedde waliwo yasindika agamba naye nga kituufu Geoffrey oyo omukazi omwagala komba ayogera naawe n'agamba konza okola otya n'awandiika olukalala lw'olumeseji olwamuddamu ne mubuuza okola otya maama yayiwa meseji ng'eraga nti amwagala njagala kwewangulira waliwo ne yaŋŋamba kati kokomyewo Uganda nze ngenda kujjangayo ewaka nga nkuleeta naye nga sibutuusa waka nga nze akwevugira nenkuleeta munaye nga balinamu neku ssente nga bagala kutwala muntu waffe akabuuzo ke nkamudiddemu nzaide mwana gwe badde eyo ne bamuvuma kyokka badde eno ne bakwana n'ogamba abanoba ategeza abasajja abakyala bakwanira ddala abasajja naye bakwana so kati ate enamba yange nze kibadde nga kizibu nnyo omuntu okubeera n'ennamba yange so ensonga ndowooza bagendanga ku TikTok kizibu nnyo nze okubeera n'ennamba abasajja abakazi naye bakwanira ddala bami baffe oludde eno ne babakuba ayinza n'okola kintu nga vuma nze kubuulira nze olodde bwekwenatuuke wa vidiyo zetukola eyo sigenda giddamu ffena tuvaako ate buli mwa avaako obulala kati omuntu agenda nakola comment noga naye ono sigenda muleka n'omuwa kale okuwala ebyo ezimu ozireka oba okitegeera ate lwakuba abamu kale bambi ate mubaamu abaagala oyogere nabo nga akomentinga emirundi 3 nga tomuddamu ate akola ki ate kimuyisa bubi anyway nga wetumaliriza abantu bano abateeka kapo zaabwe ku omanyi waliwo ebintu byebagamba nti abantu bayonoona nnyo ebintu byebalabye nti abantu basobola oteeka omwagalwawo ku TikTok relationship it won't work out walabye abantu abateeka bizinesi zaabwe kirungi oteeka bizinesi yo ku TikTok naye webalaye nga bazikuba okutuuka ku ttaka nti neweziba zikola ebintu ebituufu waliwo abazikuba ozissa ku ttaka nti neba relationship ng'eyo abantu gye bali nga bositaani abatambulira nga bo bennyini besitaani nga okulaba Zufa nga weeyagala ne Geoffrey kimunyiiza nga yinza okukola ekintu kyonna okulaba nga okyawa kati ezo relationship abantu balowooza ti no si kirungi ziteekako bw'okyogerako kyekyo kulaga bantu kino manyi njagala Geoffrey njagala Zufa ne mweraga omukwano gwe wamma gwe nga gwe Zufa wange what do you think olowooza kikoye ensonga waaye buli omu aba n'endowooza ye oba tosobola tegeera muntu naye nze ngamba kiba kisangiddwa ng'omuntu akwagala singa tetwerekaawo dda nga masenga mwalyereseewo social media tekyankalanya bantu be batukyankalanya andi era ye social media era ye social media ye social media be bantu naye nga ffe singa twatabuka dda wamma goyinza okwagira omuntu kengeze nga ndi mukwano gwo nenzija nenkwagira nompagira nogamba omwami w'omupositinge nga ye nga ate agaana okupositinga mwana twagala katugezese kati era oyagala okumanya nti omwami gw'olina wa Uganda yonna post him nze nkiwagira tupositinga abasajja nze nkubuulira olw'ensonga nze nali mu mufumbo nali muto nayingira obufumbo ku myaka 16 nali nzadde first born wange agenda kuweza emyaka 10 guno omwaka naye tewali yadde okunteekako ku profile pic tewali yadde okumpositinga naye nga nalingayo nga nze amunyiriza nze akola buli kimu naye nga tewali amumanyi nga ne mu mikwano gye tebantwalayo mupositinga abasajja bammwe nze tewali n'obuuza nti n'omukazi wa miru oyo yaani baali tebamumanyi naye nze Geoffrey ntambuzizza buli wamu wonna binyuma
Nenga just media. Agamba ye muntu wange. Ye muntu wange. Era kasita posting alaba nga yesise abayi n'omulala. Abakuyambe yesise. Omusajja jjirawo walonga kwana n'akuwa amateeka tonjogerako. Anti awo abakugize oba okitegedde. Omusajja nga batuwa amateeka. Agamba si mufumbo. Tegeza ebintu bituufu. Alooza kyo tuba postinga. Batugana. Nedda mu bapostinga. Kati nsonga ki egaana okuteekayo omuntu? Nedda kati nsonga ki? Bw'obanga okimanyi gw'oyagala lwaki oba tomupostinga? Atali mulema. Obuddugavu. Alabika bubi. Ye ne bw'abanga gwe ku sayidi alabika bulungi. Gw'oyagala. Wamma. Oba okitegeera lwaki ekiba kigaana oku? Namukyawa. Okyawa musajja. Bino ebintu byemuŋŋamba bya ddala. Nedda for sure gwe kitunuulemu. Ayinza okuba ayinayo omulala. Lwaki? Tumupostinge tulabe b'ayina. Lwaki oba tokiteekayo ekifaananyi? Nze ku sayidi yange era nkugamba teekayo bw'oba oyagala. Bw'oba toyagala kitsoke kiri gy'oli. Nze bwe mba nga ono yayagadde apostinge naye ng'olwedde nze namugamba dda nti oba oyagala teekayo bw'aba tayagala kibeere ku sayidi ye. Era nange namala mubuuza sooka obubuuze waagaana naye nga weetereza. Tolinaawo muntu. Kubanza olwali okumugamba iba naye hani wetupostingayo no vidiyo n'akkiriza. We namuyitira hani vidiyo eyo neegira. Bawe njagala nyingi engeri gyakoogera kabaddiremu. Kaddemu kwana. Kaddemu. Nedda nti wenjogera nti hani. Hani. Kyekyo. Lulyo nti bwenkyogera. Mubitegedde ebintu bino nga ebitambula. Naye ng'emboozi tebaki? Kuzade? Emboozi tebankadde. So kakati leero kyendize mu mboozi ya leero nti omukwano ogwa ddala gyeguli. Era kati nange essaawa yonna mpugenda mujja mu galale. Nabagamba omuntu mujje mu galale omanye mukwano gwo. Yayomba. Newe siikaabe. Lwakuba oyinza okumwonoonera amaka. Ate wali obuzibu awo. Nedda nze nali sirina nnyo nga simanyi bintu bya TikTok. Nze ekisinga okunuma omuntu beera straight gy'oli. Jangu ng'ambe omanyi nkwagala naye nina omuntu bw'atire bw'ati. Beera straight balaye amazima gabeere mu bulambulukufu kale mubeere balambulukufu eri mu buli muntu gw'ogenda okubeera naye mu relationship. Beera mulambulukufu ogambe naye omanyi naze ngenda kukwagala naye ninayo waliwo omuki omulala. Oba okitegeera nti omuntu wankyogere ntya omuntu yandize n'agamba omanyi Jofwe nkwagala ne waliyo omuntu oli waliwo ono banga abantu babikola nobeera abantu babiri gwe kibeere gy'oli. Yes, gwe kibeere gy'oli ogambe kizibu nnyo okugamba nti nina abasajja omukazi babiri tosobola naye omusajja lwakuba obuzibu tulinamu ekyo ekintu omuntu wagambye nti alinayo omuntu omulala gwe toba walubeerera. So you should not waste time. Anti gwe kibeere gy'oli gwe omukazi ogambe nti nze sigenda kola ki kubeera number 5 sigenda kigendamu. Okay. Okitegeera gwe weetekeye mu grade ogamba nze sibeera ki namba emu sibeera namba 2 mbeera namba emu kati gwe mba nkutadde. Oba okitegeera bantu bandibadde b'amazima kale nze kyengezaako kugamba kikyo ekiremesezza n'abantu kubanga oli etapostinga munne agamba gundi yangaano mupostinga ayinza obbaayo nayo ki omulala nembonoonera ate nga tayagala mufirwa nedda tetubayina bali bafuba dda. Anyway noza bali eyo mufu obusungu mufu obusungu waliyo abali eyo aba TikTok bulijjo abalowooza nti ebintu abantu bano bavudde wala nno. So kitegeeza ebintu si byabwerera abantu balaba ebintu bino balowooza biri awo byangu gye butunyumiriza kitegeeza muvudde wala mise mu bintu bingi ebyo ebikuuma n'omukwano ebyo ebifuula abantu okukola ki
okweyagala kyobaba tufuna nnyo obuzibu n'okwagala abantu bano abamaze okukola ate mulina kibagatta temuyiseeko buzibu osanze kiwedde oba okitegeera naye omuntu nga mutandise waliwo omwana yakoze ka vidiyo kanyumidde nti mbu obanga oli single father ng'olina ng'alina abaana be nga yazimba muleke ofune omusajja omulala nga talina baana talina nnyumba mutandikire mu muzigo banange ka vidiyo kanyumidde mutandikire mu muzigo mwezimbe naye tulabe ekinaagaanira omuntu oyo kiba kizibu omulekawo naye ate waliwo bendaba nga babalekawo naye ate kiba kizibu nze ku side yange nze ndaba kizibu omanyi lwaki ngamba nti kizibu ntula wansi neŋŋamba naye omuntu ono ankoledde kino ne bwekiti ne bwekiti lwaki mukola bwe nti okitegeera nze nga nze ekyo kyenkugamba omusajja atya Katonda oba olinamu ak'obuntu buli wolowooza neoba oyenda olinamu kali nakasigamunaga naye kyekinkoza kino olosanga wadde kino nkikola naye ono ye wange yamanyi nansanze busanzi kati nze manyira oluusi ogamba kati nfaaki okitegeera mbeera nenga naye nfaaki nyinza okuba nga ngenda okukola kino ekinga naye kati kino bwe nkikola gundi mba ngenda mukola bubi ntula wansi nendowooza nenga gundi mba ngenda mukola bubi kino kankireke kulw'omuntu oyo kitegeera nenga nkireka amakapo yamwenyumira siga nti nali kirowoozezaako kaka gwa ddala era ndabira dda gwali mu maaso guseeyeeya nga lwaki nkaka nze nali nkaseeko Jeffrey tumalirize abantu bayite obagambe nti tuli mu Uganda tukola kino na kino na kino na kino na kino mujje mutuwagiri okay banange so first of all nyongera okubeebaza mwebale kutusupportinga mwebale tubeererawo era senga simmwe temwandi kwegamba temwani tutegedde tewali n'omu yandi tutegedde essaawa ya leero era nyongera n'okubagamba batusupportinge mu bintu ebimu si byonna abula mu bintu ebimu kyetuba tubagambye nti banaye mutuwagire mu kino mugezeeko kola ki otuwagira so kati nga nze ndi mu photography essaawa ya leero gwayagala graduation buno bu birthday parties oba mikolo kyonna oba bifaananyi bya studio oba kukubira mwana baby wo bifaananyi kyonna enamba nagiteekako kuki ku TikTok yange era eri 077 077 845 47 125 nga tusiibula akagambo kagambe zu flower no nga tuli wano nga tusiibula akagambo ke mugamba nti yeebale kubeera kwegamba mukyala oba nkugambe ntya omukyala ow'ewaka omukyala ajjudde mbutuufu era byonna ayagala bannaayo kekokka kenyinza omugamba ate zufulawa omwami mugambe yebi bino obyogete neyongera omugamba ebintu wano nze omwami wange kyemugamba kati yebale kubeerawo yebale kubeera abuvunaanyizibwa yebale kutulabirira Mukama akuddizeewo era nsaba agaziyo ensalo zo. Thank you so much. Emusala z'abafunze bonna abaali bakusekerera basirike. Amina. Era bajja sirika. Era amina. Anyway, tuyanzege bintu bingi tuba tuwogerako naye ensonga lwaki tuleeta emboozi nga zino tugezaako okulaga abantu experiences ez'enjawulo tulabe ebintu nga bikola ki bitambulamu wakati mu mbeera nga abantu balowooza ebimu tebisoboka ebintu bino bikola ki bisoboka.
actually mulina following ku TikTok. But do you know why? Koyo content gumukola. Mbebaza okuba nga mwe at least mulaga nti omukwano ki gwaddala era gye guli. Wakati wali abantu bangi nga bagwamu amaanyi oba okitegeera. But still osobola amaanyi. Okitegeera. Sobola okuddamu n'ofuna omuntu akwagala. Gwe toko wagezaako. Gezaako pakulira nga teweekuuma. Nako kakulu. Nze nabuze Esther. We meet next time. Brian about the camera. Bye bye.